chovola nti bana Uganda babere extremely skeptical. Nina incident omu ku mikwano jange yali director ku kimu ku bitongole ebikesi yabangayo eso bagenda mu parliament ne basubmittinga mu bazita sector committees ezo ne basubmittinga need yawe bagandi bannange nti twetaaga bino ne bino parliament neba kunya mu presidential yabiringa presidential and parliamentary affairs committee ndoza yali ekulirwa mchala salamu foreign affairs yali ekulirwa mchala salamu Musumba at the time bwebamala okubakunya ne babakunya ne baziddayo nga effectively babagamba mwe muina ne sente elize bakwese eri mu classified teri enkera oba wiki yaddako ku parliament waliwo bomb scare ekintu ekyefaananyiriza bomb scare yali ku parliament ekyaddirira abantu kudduka misinde eyali speaker omulundi ogondoza yali mwami sekandi ne babeera nga bali very frantic bali oluvannyuma baakomawo ne bagamba nti yabadde bomb simulation naye parliament yali emaze okumuvinga ng'ebawadde buli sente ze bakola ki ze beetaaga oluvannyuma Ssemujju najja kujjukira yali akavaringa mawulire Kampala twalina bombe ezaabwatuka around Kampala nyingi nnyo 98 99 zeze naakulabye ezo at that time squad ya briefed okugenda okudifusinga bomb ezo yali ekulirwa Henry Tumukunde Henry yagenda okumaliriza omulimu nga y'omu ku bagaggafugge e Kampala eyali omukwasi w'ekisawo muku diffusinga bomb ezo oluvannyuma lw'emyaka egiwerako yagula buli katale akaali e Kampala yali mukulu mujenyi kano muitame na Africa Brigadier kati chaba meja jeno kati iron ebintu ebimu ensonga lwaki Cheyune bonzizayo ku interrogating can the people of Uganda sit back and trust you obaga nti bomu yavuze ejindi twa aninga trust yabwe oba twagisuubula that even on things that matter to their lives Cheyune kankubulire bomu bwe yavuze oba ekyavuze kiringa bomu wa digida nabadde simanyiyo komamboga zinali mpitawo nenga simanyi nti wa digida anze netegerezaawo nyawo digida yani simumanyi nabirabye mu zimandoza ntirinnya naye bwe yavuze mukwano gwange omu tubusaaga naye kyeyasoose okuŋŋaana kibazo kati mugenda otukwata yeumalu kyeyasookeddeko nga kati ebintu byammwe mutandise kati mugenda kukwata buli musiraamu waali. There are your trust issues. Cheyune. No, okugamba mu mbeera ey'abantu oba ey'obuntu waliwo okwesiga n'obuteesiga, waliwo okubuusabuusa n'okukkiriza. Naye nze ng'omuntu ekintu ekikwatagana mu kutiisa oba okumala okusaanyaawo obulamu bw'omuntu nsooka kukwata kye bandagidde, kye kye mbadde nkugamba. Gwe bw'obanga obuusabuusa ebirala bya bufuzi ebisinga, era omuntu asobola okutambuza obwongo bwe n'abulinnyisa okutuuka okujjukira n'ebyo byonna by'onyumizza na biki ebyaliwo n'ani yagabana ki na ki, oyo ateeka okuba nga ali informed nnyo nga ggwe, n'ekirala nga era alimu ebyobufuzi alinnyisizza. Nze nsooka okwogera eri omuntu wa bulijjo, kubanga nalabye omukazi alaajana, ali ku doctors clinic oba bamugye simanyi, ng'alaajana yabadde mbu yakafuna omulimu, anoonya omulimu gwa kuweereza bigodo bya mbizi. I'm very sorry for my friend here. So omulimu gwe yakafuna, that's her survival. Kakati afunye ekizibu ng'ekyo neyafudde naye sinnaba kumanya nnyo background ye. Kyeŋŋamba ati bw'oba osobola okusooka okwewala mu mbeera eno kasita birinnya tetumanya abirimu nga bw'owulira bano abagamba nti ffe twakubye, anti si bano be baakubye,
eyo levo ndala ekintu ekikulu kutaasa bulamu kati njogera wano nga ntegeeza omuntu awuliriza nti woba osobola okwewala omujjuzo gonna oba osobola okwewala akavuyo sooka okewale osooka otunule kakati tusooke tuwulira abayivu bakibazo ne bannabyabufuzi nga Ibrahim Ssemujju nga bakola debate bakole debate ffe tuwulirize nga tuli balamu kyekisooka ekikulu gyendi kati mu mpola tulitegeera nti ddala zaali bomu oba abaazikuba baali bano nga tuli balamu kakati abantu abaafa mu biseera ebyo byannakulabye naki tebasobola kuwulira nga twogera wano era tebasobola kubuusabuusa nga ababuusabuusa olwaleero tyandowooza bomu zaali nkolerere si nkolerere ekyo si kikulu gye bali kuba bo bakola ki bagenda dda Ssemujju bomu omanyi nabadde concerned nnyo nti saafunye bantu and possibly egenda efuuka character yaffe tuli very cynical oli agira ati naga naye lwaki kiki where is this trust etuuka level okubeera nti buli akagwawo tusooka kubuuzaamu ivo nga tetunaga nti bannanga abantu baffe bafudde tufudde ekyo nze nakiddamu soka nsanyuse nnyo okulaba Ssenyonjo obwedda nkirinda simanyi oba akyali RDC yabeeranga RDC ku kitebe kati yali ejjinja wagenda mu palimenti bw'amawulire n'obusuulu waliko ku kitebe ku kitebe bamukomyawo waliwo disitulikiti gye baali batonzeyo nga bagita kitebe wenasembaawo okugoberera nga Ssenyonjo ono mukwano gwange mwagala nnyo ng'ali ku kitebe kati nsanyuse okumanya nti RDC w'ejjinja n'okumulaba Ssenyonjo ayagadde okujja ku mulamwa Peter ekibuuzo ky'obuuzizza abantu bomu ekyokuzeewala kye kisinga obukulu nga bw'ogambye naye basobola nnyo zeewala nga bategedde baani abazikuba bw'omanya abazikuba n'omanya nti kijja kubeera kizibu kati kubanga kino kyogamba kya ebungereza walabye nga basememba wa palamenti ba palamenti batuuza abantu ne mu office n'otandika okusinkana omu ku omu kaakati ono yadde mu lusinkano olwasinkana abantu oli gyamufumidde ekiso n'amutta aka palamenti kye baasoose kwe kugamba nti ezo enkuŋŋaana zaabwe ezo tebajja kuzivaako ze zitegeeza ebya palamenti mu bungereza tebajja kukkiriza tebajja ku reversinga their lifestyle olwokubanga waliyo abantu ab'emyoyo emibi asobola okukwata ekiso naddira empya z'okwebuuza ku bantu n'amufumita ekiso kati nkireese ekyo Ssenyonjo okulaga nti abantu wabeerawo ab'emyoyo emibi abatega bomu ekigendererwa kyabwe ekisooka kye kino kyogambye nti mwewale kyaligonza mu kitabo kye erinnya ndyerabidde kati n'ekitabo kyawandikibwa simanyi bamuwaneyo obwa genero lieutenant yasembayo mumanyanga brigadier abaali bamwongeddeko ng'ensonyi zibakutte naye mu kitabo kye yawandiika ku byali mu nsiko yagamba omulimu gwe ng'ali ne ba Museveni balwanyisa gavumenti y'Obote kwali kutega bomu mu Kampala abantu bagende beebake ku ssaawa 9 era n'agamba nti gurupu ye gye yali naye ya Black Bomba Museveni kati abaana abato bangi batamanyi byafaayo ebyo bw'ayingira mu nsiko yafunayo ko gurupu gye yaleka e Kampala etawanya obulamu gavumenti ebeere ng'eri ku bunkenge bo nga bali Luweero naye nga olwo gurupu yali mba Kanomande ekitabo baali bakiyita the making of Bush War General omwali Kano Kashiringi omwali Julius Chihanda I think at one time omulimu gwabwe Museveni yabaleka wano era be bagendanga ne bagenda Empooma ne balumba poliisi ne bakuba abasirikale ne babbayo emmondo bo abeeranga wano kutawanya nekyaligonza agamba nti eyo gurupu yaabwe
abantu mu Kampala baatuuka ne bagituuma kabomu kabise kabomu katulise mu kitabo kye Pecos kuteesa omu ku baagirimu mu kitabo kye Uganda's Revolution yagamba ndi ye yalumbako ne depo y'amafuta ya Agip mu industry area gye nakoleraga ku Monda n'agikuba mu bomu naye Katonda n'ayamba nga temuli mafuta Kampala n'atayaka ekyo nkireese kutunuulira motive y'abantu abakuba bomu bakyaligonza yagandi ekigendererwa kyabwe kyali kyakulaba nga abantu bagenda kwebaka ku ssaawa 9 kati Abangereza kyebavudde wagamba nti mugenda kutujja ku bulamu bwaffe so ntya nnyo okutwala ekkubo lyotutte nti oli bwajja n'akuba bomu mu bantu abalimu awo mbadde mpitawo nnyuma muwange abeera nakyesanja kawana ekkubo lyensaliramu eryo okwewala jamu nengo wali nenkwata eriita mu kiteezi abantu nga obulamu badde olaba nga ovubuka kufuna sente beeyagalirewo nnyo nnyo motoka ne zijjulawo kakati njala nnyo okudda ku kyapita eky'abantu okutya kwe babeeramu ate gabbo mu kigendererwa kye kuleetawo okutya awo ekifo ekibadde kijjulamu abantu kiveewo kyovola gavumenti obuvunanyizibwa bweyina busukka ku bwaffe kati mwe bwe muyina ekisooka kunoonyereza bino byabadde bya bizinensi nga waliwo ayagala bizinensi zaawo zife nga ziina bizinensi kubanga abantu abadde babeera awo nga mbayitako okuva almost ku Gayaza Road buli maka gafuuse gakulirawo mbizi kwolezawo motoka ku parkinga n'enkoko zibadde weziri nga olaba bizinensi y'amaanyi kati ekigendererwa kyabadde kyoli nga yagala kutta bizinensi zaawo kyabyabufuzi ng'oli yakyawa gavumenti ya Museveni nga Ssemujju yagikyawa kya international terrorism nga bwe mpulidde bagamba ICC yagambye mbuyo yagiteze and I suspect not because level yabo of sophistication esinga kawo bwe bakuba mu Afghanistan mu lukuba lumu abantu bafa bali 12 n'abaserikale ba America 10 subira nti ICC maybe nga inayo ko branch obuli wano nga nabo sibuli ku level eri sophisticated so the government kyeyamba bwekibanga kyabadde kya business mosireke ekibadde kigenda kuddamu oli aba yagenderedde kutta business yaawo efe egwewo bwekibeera kya bantu bakyawa gavumenti nga balwanyisa gavumenti mosireke ituulioka bwebeera nga international terrorism nakyo mosireke ituulioka bwebeera business Peter Kibuzo kye yabuuziza lwaki abantu bali skeptical ekitufuula skeptical ebyafaayo ntandise nabyo mu bugenderevu kyaligonza akugambye mulimu gwabwe gwali gwa kutega bomu mu kibuga bantu kugenda mbadde n'omwami wa special amvuzeeko lwali mukange eri ku service nangamba nti abayeekerawo naye babayeekera bazibu nga ye buli ekiri mu Uganda nekye batakoze alaba be bakikoze kyobola twafuna obuzibu wano mu biseera bya covid nali omu ku bantu abagamba mugende mwegemesa ne covid gyali ne mu constituency andu nkiike nga covid taliyo yamala kutta ku bane baganda ne bwe sibya bulimba alabika gyali kati gavumenti eyekikeekyo ne bwebeera siye ino omusanga abantu bagugisalira kati kyekizibu ate ng'ekyo tekisobola kuvaawo kijja kuvaawo ne Museveni ng'agenze nammwe abamuwagira abasenyonjo mpaka lwe tunaddako gavumenti abantu mitima gyabwe ne bamatira nti ekintu ekikola ku lwabwe ebintu ebikolebwa wano olwaleero ebisinga obungi bikolebwa ku lwabali mu buyinza nagamba wali Museveni nga tuli ku ADM ne munga nti wewagira wano nga Uganda ye project wafuuka project bwabeera nga Museveni okubeera kwe mu buyinza ye project leero kumale naye abadde musajja nga agoberera ne tutuuka ku byobubbi corruption ne mane munga nti ekizibu corruption mu Uganda kigenda omugana okuddamu atandikira ku top bw'omuwulira mu Museveni ng'olumwayomba bw'amala naye nyini okubeera mu corrupt tendencies ne baana abali wansi buli omu agenda babeera nze nagwake ku kisaawe Ghana yali Ghana Nigeria ndowooza Nigeria omuntu okuteramu ku stamp ya immigration amala kukusaba sente n'ogwobuuza exit naye bagenda bakusaba sente mpaka lwova mu kisaawe nga buli omu kati obubbi mu Uganda level ko bwatuuka mbadde nnyonnyola omusale ne muganda lwakati ekatosi minisita yalimu basenkeeta abaleeta ddiiru mwebali n'abalanga leeya z'ababbi eziri mu gavumenti kati ne mugamba bwe muwulira Museveni nga complain mugamba nti naye
abako ta complaining anti obubbi nenga naye bamubye eno wansi kuba wotukira ku level ne bagamba president nayogera nti abachina banga nti ogenda okukola koyolia first fate ani nebyeginyi ebyerigimusa etororo nti bampadde commission the head of state commission injawulo ndi bampadde ne banga nti amujo UPDF ezimbe mu training yagamba kozimba mu training courage abantu bajijawe wa head of state injawulo so therefore kati abali mu security yenyini yafuuka enterprise ngojeko ebyafaayo ebyo bakola ng'okuyingira mu government yafuuka industry nene fwe twali mu kwekalakasa kwa 2016 nga twakamala okulonda buli mwezi polisi ya Kayihura yali esaasaanya bilioni 6 nti bwe bajja okukola accountability empowerment bagamba on disturbances bilioni 6 ku disturbance mu Luganda otuufu kyali badde ki kutawanyizibwa bwegungo naye nga zaali ziragawo zaali ziragawa so therefore abantu abali mu security kyovala atwali mu Northern Uganda nga tuwa n'olutalo mu ripooti y'abatinyefuuza Sale n'Embabazi nawatuka ekiseera nga battalion eteeka okubeeramu abasirikale 7 bali 208 naye ng'ate omusaala ogusasulwa 7 ebyaleetera Sabit Mutengeesa Mejo obuzibu nga director wa records mu UPDF nakati adduka agende Bungereza okutuka obutadda yakuba kaavu ng'aga nti sente zetugulamu coffin zeeyongera buli lunaku naye ate ezo misaala kaavu yaze eri constant tugula coffin ne batwala abasirikale ne babazika bafiridde mu lutalo naye ate emisaala tegisalikangako n'akamu egigenda kati banafu basigala bafuna emisaala gyabwe abantu ababeera mu security ensi weeyonooneka efuuka nayo buli omu era kati niwe babeera sibe bateze bomu abamu kubo kati basanyufu niwe babeera nga sibe bagiteze wajja kubayo okusatira sene zigenda kufuluma parliament egenda kubeera ku bunkenke Museveni ajjawe speech akambuwale twira okwongera sene mu byokwerinda eri bagayi nga bongera kugaggawala ujja basanga bagula mataka bazimbye za akedi mu manya g'abakyala baabwe mu manya g'abaana baabwe so therefore saagala kuwulika nga agamba nti abateze bomu bali mu security tuyinawo abantu ba mirundi yena basobola okuba nga bagiteze asooka bisobola okuba nga bya bizinensi bisobola okubeera nga bya bufuzi bisobola okubeera nga international terrorism bisobola n'okubeera nga byakwerinda kyekitwagazisa gavumenti ekola okunoonyereza okulungi buli kwabo motivu zaabwe owa business tagenda ng'atega buli wamu aba abadde wa business yaba nti awo business eyo njise oba kati alina yeyiye gyayagala etambule because bakisobola oyo aba mwangu gavumenti bwebeere muguddeko tumanya ndi maybe kyalomu bino ebisatu biyinza obutabeera bya lumu Peter Waddo agamba wano mujenyi buli week batwalanga milioni 6 balwanyisa terrorism mu Kampala milioni 6 buli week twagenda okumalirizawo tumukunde bamugobye Kibirige yafa David twakolanga naye mu monitor yawandika story ya tumukunde nga abanyankole ba complaints nti yabadde agula ente mu butale nga nokola muja takola muja nga watuuka wakatale kalamba akagula buguzi ataddewo zi farm ng'olwo amaze okulwanyisa obutujju kano mujenyi wuyo ali wakiseka ali luddawa kati yafuuka contractor aba unwa kajina yava mu kizimbe nga n'aba unwa ekitongole kikola enguudo mu Uganda omu ku ba contractor bali mu kizimbe kyemwe bali mwe batudde kakati bye byetwolekedde ebyembi bwe bebeera nga abakuba bomu mulimu abali mu security okunoonyereza kufuuka kuzibu nga wolabaawo twabanga ne Tom Maraba ku monte yawandikanga ebya crime naye lumu yawandika story amawulire yagakoowa yawandika story ng'agamba nti Kayanja we yagenda okugira okulwanyisa ababbi abo baali ab'emmundu baali part of government kyobola mu baluwa Museveni gyawandika nga alonda Kayanja awandikira mu Mukasi yali minister wa security yamuteeramu n'agamba nonze Kayanja kubanga yamanyi ebyababbi kumonta. It was very exciting nti president agambye nti ayinawo general mu magye yamanyi ebyababbi n'alyoka awandikira mu Mukasi nti ono yajja okulira Wembley. But the point is nti aba police communication yawe nga bagoba ababbi nga wabeerawo abagisabotaging baba natera okutuka ku babbi communication ne zivaako ne wabawo ababa disruptinga
ng'obubbi ababulimu bali mu state Museveni kwe kweta Kayanja nanga nti kakati kuba ku nyama. So therefore tosobola kugamba state nti some of the state actors nti ebintu bino tebabirimu kati ekyo kireeta ekizibu kyeyune. No, Mwami Ssemujju Mbaka ayogedde ebintu bingi. Ekimu kye ngenda okukkiriziganya naye nti mulimu gwa gavumenti wabaawo embeera ng'eno eyabaddewo eya bbomu okubwatuka oba ekiteeberezebwa okuba bbomu okubwatuka kwe kunoonyereza. Naye kyesikkiriziganya naye nti ne bwe kibanga kyagendere katulowoozezza nti bizinesi si buli bizinesi lwetukangibwa ebibwatukanga ebyo nti efiira ddala bamuda oyo namutabuliro kubanga nagendanga nayo yes oluvannyuma nagendanga kulya mulokonyi oluvannyuma Capital Pub saakyamawo naye nayitangawo anebo mwe yakuba ku kanani yafa woli ku UPC ate yafa etya kanani baazikiramu katono nga bagamba ekyekango tekimanya muzira era ne beetereza bizinesi abalala batabimanyira ne bajja kakati omanyi kanani eyo enjawulo gye yayina yali heartbeat y'ebyobufuzi ebiwakanya Museveni omulundi ogwo nga basenyonjo we basinziiraawo. Nze saatuulanga mu kanani nze byange mukola yange yali yako eri undercover naye nga oyitawo wali ng'oddamu kumaanyi awo wali waali wazaamu maanyi wetwanywanga caayi so kakati naye olwaleero era sijja kwawukana nnyo ku kye nasoose okwogera olwaleero nga buli omu akyabuna miwabo katukiyite okubuna emiwabo kuba kasita wabaawo ekintu bwekityo nti ate baasi naki ebadde ku lw'Emasaka yes kasita wabaawo okubuna emiwabo ekisooka si kyakutandika kubuuza nakusonga nnwe tiyinza okuba wano bano baagadde kukola kino nze omuntu wa bulijjo oyo Mwami Ssemujju gwakiikirira oyo yasooka okunzigira mu birowoozo nga bwe ntera okugamba abantu nagamba nga abayizi bange ab'Emakerere nti bwe mulabanga nga akajagalalo katandise obeera bbali n'obikettera bbali si kugenda wali kubeerera ddala nga munnamawulire kugamba nti ndabira eddala nakino nakiri gw'olugenderamu. So ekisooka kati olwaleero kutaasa bulamu kati nga ffe abe bakulembera kati tutandika okuteeka akazito ku gavumenti okugibuuza ebibuuzo mu bibuuzo ebyo nga kyonna kyetwagala era ekikulu kwe kulaba nti embeera eddawo entebe ey'obutebenkevu ey'abantu okuba basobola okukola emirimu gyabwe n'okutambula nga babadde baagala. Naye bw'otandika okubuuza wano n'okwogiya omuntu wa bulijjo nti tandika okubuusabuusa tandika okubuuza kino nakiri aba awaba abantu kiri ekyewagambe abantu okuyingira nga bukyali nti kyali ekigendererwa kyaligonza ekyo kigendererwa ekya buli muntu aleetawo okutiisa kibayita terrorism. Buli terrorist actually is to cause maximum fear kyekigendererwa ekikulu ekisookera ddala eky'omuntu omutujju kugamba okutiisa era akyakiivinga nga kyeyuna agambye ti abange muziwereremu nga musibyewo obukufulu mugjeeko amataala kibi kikwekyo ng'otaasiza obulamu anti ekigendererwa kyoli kyaligonza akugamba mu kitabo kye ekigendererwa kye kyali ky'abantu kwebaka ku ssaawa 9 n'agaera batuyitanga kabomu katulise anti kaakati enjawulo eriwo nti kati tujja kuteeka pressure ejja kujja ku gavumenti eno gy'olaba ekimu ku byesinga okulwanirira kwe kulaba nti waliwo obutebenkevu abantu wayinza okubaawo okutya nga kwa kiseera kubanga ekyo kya buntu naye gavumenti erina okulwana obwezizingirire okulaba nti embeera edda mu nteeko abantu basobole okukola emirimu gyabwe. Ampuliriza nkomawo
Waboddawa. Ndeka naawe tagawanga toyambadde na masiki. Leka naawe twalwala dda. Nze ndowooza nalwala n'empona kati tondaba. Nedda ssebo oba walwala weesuneko wawona. Omanyi abantu bameka b'oyinza okuba nga wasiiga obulwadde. Tutandika okulowooza ku balala so si ffeffekka. Ekya COVID-19 kijja kuggwa. Tulina okwewala ebifo ebirimu abantu abangi, okwewa amabanga agaalagirwa, okwambala masiki ng'ebikka bulungi ennyindo n'omumwa naddala nga tugenze mu bifo eby'olukale, okukozesa sanitayiza wamu n'okunaaba mu ngalo entakera nga tukozesa amazzi ne sabbuuni. Nga tuli wamu tusobola okumegga omulabo ono. Obubaka buno bukutuusibwako minisitule y'ebyobulamu wamu n'obuwagizi okuva mu USAID, WHO, UNICEF wamu ne banki y'ensi yonna. Tubona eddoboozi ery'omwanguka bwe tuwagirira awamu tweyongera okuba obumu bwe tunyumirwa bye twagala nga tuli wamu. Tuba basanyufu bwe tujaganyiza awamu. Kati ku GoTV Value tukongedde channels empya nnya omuli B4U Movies channel 324, Telemundo channel 314, Super Sport Football channel 331, Kosane Trace Music channel 362, zonna kunusa omutwalo gumu kasanvu omwezi. GoTV Value ye bukeri na buli kisanyusa omuntu kye yeetaaga mu maka. GoTV Uganda, love it. Ekolera wansi w'amateeka ga Uganda Communications Commission. Chusa odeku Airtel omukutu gwa 4G gwokka oguli 10 ku 10 mu Uganda olyoke wefunire nyongeza ya data ya bitundu 5 ku buli 10 ku buli bando ya data jogula ngoyita ku Airtel Money. Genda ku duka lya Airtel n'endagamu ntyo eyeggwanga ogule SIM card leero. Ate erigwo wa business tuweereze email ku business.support@ug.airtel.com. Nyumirwa emiwendo egikyasiza okubeera emirungi bwe kituuka ku kukubira banno okusindika obubaka internet ne Airtel Money okwetoloola Uganda yonna ku namba gwe gye weesimidde singa eba ekyaliwo. Omukisa guno gw'ennyongeza eya data ow'ebitundu 5 ku 10 gugendera ddala okutuuka nga 15 Novemba 2021. Airtel, the smartphone network. Kino ky'ekyokunywa ekijjudde ddekende obwomi obuyaayaanirwa buli omu naye nga bw'abalondemu. Abo batalina kwogerera waggulu okuwulirwa, abo abategeera ekituufu era abaamalayo, abo abafuna okwenyumiriza mu buli lunaku, abatawaalirira kyokka nga baleka omukululo. Ekyabo abalina omutima ogw'empologoma salawo okunywera mu kwesiima omwoyo gwa Pilsner. Pilsner. Stand tall and stride on. Omwenge omungi gwa bulabe eri obulamu bwo. Omwenge tegukkirizibwa eri abo batanaweza myaka 18. Nnywa n'obuvunaanyizibwa. Nyumirwa ekisingako era mu mirembe ne layini ya Airtel kettu. Kati wonna w'oli osobola okunyula internet eddukira ku 4G ng'okozesa essimu ye ya 4G era osobola okuweerezaamu n'okufuna ssente ng'oli mu Uganda oba emitala w'amayanja oba n'okukola ebintu ebirala byonna ng'okozesa Airtel Money. Nyiga *10# okufuna eddakiika, data bando n'ebirala bingi. Airtel kettu ejjudde. Bannakampala mwina flavor kati tujaguze ffenna mu ngeri ey'enjawulo eyina flavor n'ebirungo bya Uganda Warrage eby'enjawulo okuli Uganda Warrage Coconut, Uganda Warrage Pineapple oba Bond 7 Honey. Kyalira edduuka erikuli okumpi n'ennusu kakaaga zokka. Olwo woomerwa ebirungo eby'enjawulo omuli coconut, pineapple ne honey. Londa ekirungo ekikkolera leero ojaguze olwofuula olunaku olw'enjawulo. Omwenge omungi wabulabe eri obulamu bwo tegukkirizibwa eri abo abatanaweza myaka 18. Tonywa n'ovuga. I love the way you taste me. You got it. Omera nyo you got Koshua. You got. Ene jamu budget buli wa moji sanga. Super you got. Yego moya wakabana na bakuru bagambe. Super you got. Gonda sisi nompaba ne baka wowo. Super you got. Ina bajocho muchomo wala ingize mali. Super you got. Nkona Uganda. You got Yagonzo mula. Super you got. Koshua. You got 20 years of serving Uganda.
kati tolumwa nnyonta ku wiikendi ng'amazzi ga wava water weegali. Weefunira amazzi ga wava water ogeme ennyonta. Kati osobolera ddala okugafuna okuva ku bbalaza okutuuka ku Sande ng'oyita ku nnamba zino wammanga noti 794 757 778 oba 0756 190 669 oba noti 779 880 284 oba weereza email ku sales@wavawater.co.ug. Wava Water, my choice. Lutindo wano kuredi Simba pita chibazo mu studios zikwanjulira. Nina Ibrahim Ssemujju DC Jinja, nina Ibrahim Ssemujju. DC abantu DC bya obote abana batuti babimanyi. Ono wa UPC. Andi wa UPC ne ali ku mulembo gutali gwa UPC. RDC Ejinja. RCC Resident City Commissioner. Nje uluchi. Anti uwulira ne Ssemujju leka kwogera ng'atamanyi. Chira municipality esinga Jinja obunene. Avulira byayogera. Mu byonna mu bantu infrastructure. Ate Jinja oli infrastructure ki? We are a tourist city. Kati watayagala tutandike kwogerera gundi. Bajja kulaba yoshi. Tutandike kwogerera gundi kati ate city mu mutwe. Ampuliriza Lutindo. Mwavu chafuna cheyetuma. Nina Ibrahim Ssemujju RCC Jinja. Muna mawulire. Yaliko sub-editor mu People's Newspaper. Yatamale mirundi. People's Newspaper. Ya UPC. Ate yote yaliyo. Waliyo the people. Bebalu Surono ne Henry Mayega. Mayega tabera staff wako. Mayega nali mu government kati. Mayega kati ambassador. Yagenda ne Cheyune. Neto yono kanga notuka ku level ya Mayega. Cheyune ne Ssemujju very very briefly. Ngoberera nnyo be bayita ba investor. Eriyo kye bayita corporate citizen ne respect. Mubimu ku bigendererwa bya businesses kulabika nga baagala babeera wamu n'abantu. Eriyo etteeka eriri owaba Ssemujju mu parliament ku fisheries. Bayita abantu ab'enjawulo bawe ebirowoozo. Etteeka eryo juzi bwe nagenza okutunulira wano PPM ya APRC simanyi oba ekyali Makerere EPRC Economic Policy Review nga bawandiika kuteeka ku byennyanja twabadde wano nga tukaana nga abantu nti bw'ovuba empuuta mu Uganda ng'etteeka you hand over Nuuni not by choice tebakukkiriza kuva nayo mu nnyanja oyina gihanding over empuuta ze batuwa teziina Nuuni teziina Nuuni eyo bagihanding over nga kuliko n'amagye Nuuni se omanyise ne zeegula nalabye dola ndoza kilo egula wakati wa dola 4 n'okweyongerayo mu katale k'ensi yonna kati kakadde kalamba nga bakakule kogendayo ko kafumbe bufumbe naye yandibadde choice y'omuvubi naga nti waliwo kyeyuna agula ne Ssemujju agula naye waliwo abazigula ate bo be bakudeterminingira price ku nnyanja naga nti eno tukuwamu 5 eno tukuwamu 10 abantu nga bakyagezaako ku internalizing ekyo association yaba exporting ebyennyanja and Karasire yabadde kulembeddwa bonna basajja batu bayindi and that is unfortunate bandi basobola okubanga baganda basobola okubanga bacholi bwe bagenze mu parliament ne bongerako ne baga nti Uganda enneetaaga gye yeetaaga forex empuuta batugivuba mu nnyanja eve ku katale kakuno tetuddayo okukkiriza bakyeyuna okulya empuuta oba Nuuni empuuta n'empuuta kati baagala gigattako era ba proposing the committee ya parliament nti muteeka eryo the amendment to the Fisheries Act bateekeko nti empuuta is strictly for export. Bwe nali njogera wano mu nga nti abo basuubuzi olina nga nti nti goganye nti basuubuzi nti nani yateekawo etteeka eryagaana Nuuni okutuuka ku mwalo abasuubuzi bano bakola na baki kyeyune the whole concept nali omu kubawolereza by the way order gye bagezaako okwenforcinga ku nnyanja naye bwe nava wano omuntu nanga nti actually ku nnyanja teba enforcinga order
by enforcing a terror. Nti terror eri ku nyanja eri unbelievable. Cheyune obadeko DC ku districts ezirinanye nyanja. Nejinje ina. Nze nafuka mu lunyanja. Wow. Eri bakugobayo wagana abatema emiti ne bakugoba ne bakuza ku eri kota. Ati nga je nafukira mu lunyanja. Nali mu kizinga. Ere sawa nga zino enju ya DC tunudde mu nyanja bweti. Navanga yo nembeera okulaba embeera nga bweri. Ebuvuma ebuyikwe bavubi era nalwanyisa ku bavubi envubi embi jinja nawo natuseeke masese ninekola yange je nkola mu mpola era kizibu okumanya nti nabaddeyo naye natuseeyo nkyakola exploration. So naye kisookera ddala njagala tusooke tutegeere nti ebyennyanja kyatunzi kikulu nnyo mu ggwanga lino n'awalala, naye ekizibu nti twakidobonkanya ku njuyi zombi. Gavumenti yinza okuba nga yanafuwa nnyo mu kukwata embeera y'okulaba nti ebyennyanja oba ebyobugagga ebiva mu byennyanja biyitimuka, ate n'abavubi nabo baagera ne beeyongera obungi, ate n'envuba negenda ne boonoona ennyanja yaabwe mu nvuba embi. Nga tuteesa kulongoosa etteeka ly'obuvubi oba okuvuba ebyennyanja, ebintu bingi nnyo birina okutereera. Nali omu nga wakyaliwo omusajja baali bamuyita Bulu abali wano oba omujjukira, yali chairman wa Investment Authority mu 97 bannonda. Nze nakiikira abamawulire, I think nze ndowooza nze nali bakiikira okwaseesinga projects eza investment ezaali ez'omwaka ogwo. Mu kiseera ekyo ntugenda kunzijukira twagenda waliwo bayitangawo ng'Ege Limited eyo Luzira eyo ne factory z'ebyennyanja zaali zivaayo bulungi, era emyaka ejjaddirirawo twatuukira mu 2000 nga zigenda zeeyongera. We twatuukira mu mwaka gw'2014 nga kumpi kimu kyakubiri kya factory ezo zaali zivuddeyo, zaali ziwera ndowooza nga 30 nga zimaze okuggalawo olw'ensonga nti zaali tezirina byannyanja. Kakati kya mirundi ebiri, waliwo ebyennyanja bye twagala tubifune tusobole okubitunda ku katale ak'ebweru, naye ate waliwo n'omuli wa wano, kubanga ekyennyanja kyakulya kya wano, tukuza abantu balya byannyanja. Naye waliwo ekiseera ebyennyanja lwe byabula ng'olwo ate basinze amaanyi basinze gassa kukuwa ng'Ege Uganda Limited ne factory endala. Gwe mulembe abantu we batandika okuyimba nti tulya fire omuganda wa wano ye fire ge gaali amagumba, kati eri abasoga bakiyita sanganga. Waliwo abesije yatugamba mugongo wa. Yes. So kakati bwe tuba tuteesa ku kyeteeka ly'ebyennyanja tulina okuteekawo engeri y'okubalansinga omuli wa wano n'okutunda ebweru. Ekyennaku nti envuba embi bwe yayingira mu Uganda muno ekyalemye okugimalawo, kubanga nalwanyisa ebuvume eyo, era ekimu kati gwe lwakuba mukuba ebbali, naye ekimu abankyawo abamu bankyawa lwekyo. Nze nali ku gurupu eyo ey'abaafalu b'owulya baafalu muganda waffe Kambugu n'abalala nga tulwanirira ebyennyanja empuuta ereme kuttibwa ng'ekyali nto. Twayokya ebirindwe ne twokya kokota ne twokya buli katimba akabi, naye enguzi eyayingira mu ggwanga muno kyekimu ku byalemesa embeera ey'okulwanyisa envuba embi. Ne bwe mba nziruse ku kiri kyoyogeddeko ekyempuuta kwegamba kino kyetaaga kukwata na bwegendereza ti omuntu wa wano abonyeebonye nga agamba ekyennyanja kifuuka ak'ennyanja, bw'omugamba nti nga ate gwamugambe nga bw'okyogedde nga gwamugambe gwe muyindi
abantu bagumikiriza abantu abo abamu babagumikiriza lwa mateeka ga Ssemujju ge bateekawo kubakaka okugumikiriza abasajja bali abo bagundi basimanya abachina babayindi kubanga abantu bagamba nti balina okweyagalira mu ggwanga lyabwe kati etteeka lyonna erikolewa Ssemujju kati gwe muli ku tteeka eryo mulina okulaba nti mubalansinga nga munaatunda ebyennyanja ebweru yes twetaaga ensimbi ezivaamu Ssenyonyo abantu bawe ekifaananyi ekibi etteeka gavumenti yalireese okulikyusa si ffe twalireese nga paalamenti anti mwe muliyiisa sooka oyogera gavumenti muwokola balekina kulireeta ekyo mbadde ndo nedda nedda efuuse embi nnyo kati otandise kubira bakukyalo mulanga nedda ssebo etteeka yaleetedda gavumenti nedda ssebo etteeka ebirimu ebimu birungi kati ebirala bintuma gwe kati nga gombaka wange kati ali wano gwali mu gavumenti tulireeta ontumira bwereere nedda ate wabeerawo gavumenti tewabeerawo gavumenti awatali kukola mateeka era Ssemujju ndowooza naawe genda eka weebake kubanga toyagala kukola mateeka etteeka lituuka n'ekiseera ne liba nga likaddiye kati twagala mubeere ne balance executive omulimu gwayo kubaga nekuleetera gwe ne musobola okuteekamu nga mufunye ebirowoozo byaffe fe abatabeera mu parliament etteeka lyo tulyetaaga naye tulina okulaba nti tulina balance wakati w'abali abafe abawano n'abali ab'ebweru muganda agamba nti anamma ababe tiraka ab'ebweru bakole ki balye naffe twagala tulye empuuta n'ebyennyanja ebirala Ssemujju very briefly ebintu ebimu bikutabula kati eyo twatuuseyo baate tutya ninze teeka kundabe agendo liyita mu palamenti kuba kati lisooka mu committees ne balireeta ewamu ne batunyonyola lwaki lidonyi ennyanja ebaddeko ebizibu bingi Peter okusooka nze okufaanana naawe nzikiriziganya ebintu ebimu byenakiziganya ne Museveni twayawukana nkwata kwali kuteekawo order ku nnyanja ng'abantu tebateekwa kuvuba buli kirimu tugende mu crisis kyesakiriziganya naye nti magye ge gateekwa kikola kaakati amagye we gagenda ye ate ne gafuuka nga naga gagenza okukolayo bizinensi oba okuyambako abantu abamu okukola bizinensi areas zino ezirinaanye ennyanja ez'abavubi ng'obulamu bwawe buyimiridde ku byakuvuba tebayinayo mulimu mulala gwe basobola kukola kyobula abavuba ebikulu n'ebito ne bavuba buli kimu baba beetaagisa singa bafunamu ku ssente eziwera nga nti ennuuni egula akakadde kalamba bangambye kati bagikugulako ku nnyanja musobola n'okuzigereka dola 16,000 egya Uganda gye bagula ennuuni ku nnyanja so kati singa gavumenti eboganizinga ne babenefitingamu netaboganizinga kuba exploitinga edda abatuuliza kati abasinga abaana bato kati ffe bakulu mu Uganda omugenzi amayanja yali anyumiza Coffee Stabilization Fund bwe yakolanga mu biseera by'abafuzi b'amatwale nanga nti gwomanyi ebbibiro ly'amasanyalaze ery'ejjinja eryasooka lyazimbibwa seneza Coffee Stabilization Fund nanga ne bireetera ne governor okutandika okugaba scholarship ogenda okusoma ebweru including amayanja kwe yagendera nga sente zifuuse nnyingi kuba bo kye baateekawo atamanyi nnyo bya luzungu emmwanyi nga tegwa bbeeyi bwe baba bagitunda mu katale k'ensi yonna tugambe nga bagigula $1,000 nga omulimu gumusanyusa wano ne bweyambuka ku $300 gavumenti eyinza kwongerako nekuwagu mu kitundu lwenaagwa nedda ku 2,000 gwosigalayo eri amaanyi tegakugwa buli kiseera zofuna ziba nga income ye eri predictable ngena kujjamu zino naga sente ezo gavumenti ziyakyaŋŋaanyanga mulimu ebintu byenneewuunya Ssennyonjo lwaleero bw'ogenda e London Coffee yayinayo amayumba nga ne bamanaje basula mu mayumba agatunda emmwanyi za Uganda era batugamba nti zafuuse nnyingi ekiseera ekyo nga abatunda emmwanyi za Uganda balina n'amayumba e London mwe basula amayumba 8 gakyaliyo nga balina n'amayumba e Nairobi ne Mombasa naye ng'emmwanyi olwali agamba nti kati zeeyongedde nnyingi olwali tebakyalinayo yadde akasiisira ki ekyatuuka ku Uganda
kibazo nga that time abatunzi just ba manager waganda manager yali nyumba ya manager eno yali akola ku kino nga balirana emabega kawo government yateekawo sene ezo promotinga coffee wa Uganda nenga omanyi ababbi bali mu government bwe baziba bagenze promotinga kunywa kawa China Abachina tebanywa kawa Abachina bali ambizi eva Denmark kakati mfasho kulima embizi mugende muguza Abachina batwalira kawa kati government yamwe mpaka katonda lwayo tusasira negenda senyonyo ate ntufuna abantu ngati bagifaanana kuba kyangonyo government emu okuvaako edaka ate nesinga nawo je n'omuntu yatugamba nti fe twabanga mu nsonga situlawo obo tuyinza kufaana n'obote nagane tunula olwaleero abantu abali mu government eggwanga lyafuuka lyabwe abalamuzi baga nti oyo tumuteredde ku bbeeyi oyo nanga nti ajja kufuluma kati nanga nti abali n'emisango emirala enjawulo misango baji manufacturing nze woko tuwaka ngamve kireka yali investigative officer atinga we chazanga je banzali ateka ko bancharging terrorism ne bamane ba charging being public nuisance nenga yage bancharging terrorism basanze nzikirira banda ku bigere so kati emisango kyangu nnyo kugifula kibagala so therefore point nti olwaleero noleta neteka no nganti abantu bagenda kulyamputa ngeteka kubanga abantu bakola nze nakulira mu kyale waffe ebijaba nga tuli amatooke nga kukyoti kuli kali ya tooke dene nga tugatunda gegava mu sente embeera gyoteekawo ne botateekawo teeka boteekawo nti omuntu akutte ebyennyanja mu Lake Victoria ennuuni ogimugulako sente nnyingi tagenda kubuuza gyo gitwala kuba ffe tuba tuli empuuta tetubuuza oba erimu ennuuni oba teriimu naye nooletetekano gati kati n'empuuta si yakulya naye abo bakyala birowoozo byabwe bayindi birowoozo byabwe babisanga mu nsi mulimu ensi ng'ekintu tosobola kukyogerako kikwasa ensonyi naye neringanga nomanizirandi kyosa nsi kijogenda munoga nti abantu bali ebyennyanja bye bavubye ebyo bisoboka mu Uganda gye mubatiitibya tebasobola kubyogera mu nsi tekyo omusajja yali Uganda yamusana nakwata mu China ettayi namunga bino musobola bikola mu nsi ewamu nga bakoze ekkubo likunkumuka kugamba ensonyi ziweddewo nti nooletetekanoga nti kyaliyo kulya kati mpuuta tuddeyo ku nkeji twakula tulya nkeji mulimu ekiteeso nga kiwemula nga tutekana kukireka mu bantu anti kati ffe tubagamba tulina obbagamba mpuliriza Lutindo mbanzijukiza ne bangamba wano Kevin aga nti kibazo mujjukize n'abantu nti empuuta eyo gye mwewaana nayo ibingira n'obote be bagiteeka mu nnyanja e Uganda babiha ate sibali bana Uganda babiha vice president ampuliriza nate nyiga star 155# okozesa Airtel Money okujjayo oba okusindika sente ku bisale ebisinga okusoboka n'amatebya agasingayo obunene mu Uganda. Jayo sente ku bisale ebisinga okuba ebya wansi okutandikira ku nnusu 5 n'omutwalo gumu 25 nga sente ezisingayo okuba eza waggulu. Weereza sente ku bisale ebitandikirwako bya nnusu 10 n'ennusu 10 ng'omuwendo gw'ebisale ogusingayo okusindika sente. Tukubiriza obutawa muntu Airtel Money pinio ng'oli akkubidde oba ogimuweerezamu SMS oba email. Enamba y'essimu ekozesebwa Airtel ku promotion yonna eri not 2 not 10 Airtel Money tulinaawo akaseera konna. Ebiri mawulire essaawa eno bikutuusibwako Airtel omukutu ogukyasinze mu bya smartphone. Eno ya Simba News buli wamu amawulire we gaba gonna agesiika ku ssaawa eno. Gaga kutusibwako Airtel Money abawanguzi ba East Africa Fintech Innovation Award. Kati weereza sente oba oggyeyo sente ku miwendo emirungi olwaleero tuli naawe ebbanga lyonna. Airtel omukutu ogukyasinze mu bya smartphones. ziweze essaawa 2 ez'ekyo kyonako olwaleero musibi mutano bannaffe abatuuliriza amawulire mbojjovu okusaddumeero ogola Simba nze Matina Michael Kigongo ogakusomera.
waliwo abantu babiri abafiiridde mu mbulaga kussa n'abantu abawerako ne bagenda n'ebisago eby'amaanyi oluvannyuma lw'ekintu ekiteebereza okubeera bomu okubwatukira mu baasi eyitibwa shift baasi ebadde era nga bino byonna bibadde wali ku kyalo Lungala ekisangibwa mu tawuni kansi y'Empigi. Zibadde essaawa 11:20 baasi ebadde yolekera mu bitundu eby'ebushenyi mu bugwanjuba bw'eggwanga lino eri ku nnamba UAU 989 eno yebwatukiddemu ekintu ekiteebereza okubeera bomu. Farida Nampemba ng'ono ye mwogezi wa poliisi ey'oku nguudo wano Kasinzire n'agamba mu bamu ku baana abafunye ebisago eby'amaanyi nga kwe kuli n'omuduumizi wa poliisi mu ttuntu ebikola Greater Bushenyi era nga ye Kityo Muwanga. Agamba nti ekintu kino kiteebereza okubeera bomu naye okunoonyereza kwabwe kwabakanyiddwako dda okulaba nga bazuula kiki ekiviiddeko bino byonna ekiviiddeko abantu ababiri okufa abalala abasinga obungi ne bagenda n'ebisago eby'amaanyi. Wetukidde olunaku olwaleero nga ku lunaku lw'omukaaga ekiro waliwo ekyabwatuka era nga oluvannyuma kyazuulibwa nga kyali kibomu ekyabwatukira awantu awaliibwa embizi kw'ossa n'obatundira embizi ekiyitibwa Digital Poko Joint ekisanga mu bitundu eby'Ekomamboga. Omuntu omu n'afiirawo kyokka abantu abalala 3 ne bagenda ebisago eby'amaanyi. Essaza lya Kyaggwe libanzeewo enteekateeka eno yakuyitamu okulaba nga bayambako abaana ab'obuwala abafunye embuto n'okuzaala naddala mu biseera bino eby'omuggalo era nga enteekateeka eno egenze nnyo naddala mu bitundu ebiri mu bizinga kw'ossa n'ebitundu ebiri ku mwalo. Enteekateeka eno bagamba nti yakuyamba nnyo abaana ab'engeri ng'eno okubadduukirira olw'ensonga nti waliwo ebintu ebyenjawulo bye beetaaga newankubadde nga bakyali baana bato nga bino byonna bimu ku ebyo biyinza okubayambako. Kafubi yafaananako bw'ati ewomeddwamu omutwe abakulembeze mu ssaza ly'e Kyaggwe era nga ku myalo egy'enjawulo egamba ng'ogw'ekiyindi gye batongoleza enteekateeka eno ng'abaana ab'obuwala basobedde ddala mu 8 bano bayambiddwa baweereddwa ebintu ebiyinza okubayambako mu bulamu bwabwe obwa bulijjo n'okubayambako oluvannyuma nga bazadde omuli sabbuuni engoye ez'abaana bato n'ebirala byonna ebigwa mu kuwa erifaanaganako bwe lityo. Twogeddeko n'atwala ebyenjigiriza mu kugombolola y'ennyenga Mituba Jeni Nakimbogwe n'abaako byanyonyola. Omulanga njagala nkutwala eri abazadde baddeyo ku nnono bamanye nti bamaama boogerenga n'abaana bano ate nabo babeere ebyokulabirako ebirungi. Emirundi ekisinga abazadde tusudde obuvunaanyizibwa tuwa ebyokulabirako ebibi mu maka tutya okugamba ku baana nga bagamba bajja kutunyiigira naye singa tuvaayo ng'abazadde ne tuddamu ne tukola obuvunaanyizibwa